nsuubiza ekisooka sinnatereera nkyali mulwadde Segirinya oli gwe mumanyi omukadde si ye Segirinya ono Segirinya eyafunamu embeera mwenna gye mumanyi obulungi nti kyenkana mmaze ndowooza myezi ena nga sinyeganga yadde ekigambo nga olw'okuba nti si nti butaagala naye ekibadde kingana okwogera nti ng'embeera tennatereera era nakati sinnatereera actually ndi mu nteekateeka banga nayongera medication ensonga lwaki olabanga mbuze naye nga abantu mbategeeza nti bonna banteredde bulungi obulamu bwange buli bwe nayina wedda ne buddamu ne bukomawo mugenda kuddamu nyumirwe Segirinya oli omukadde mujjukira bye nali mbasuubiza nti ngenda kwambala olugatto lwange lumusonso wali ku parliament nga ndayira ebyo byonna tebyatuukibwawo abasirikale babuuza nti kati mbuki byonna sibikolanga olw'okuba nti embeera tennabakutereera naye yadde sinnatereera gyo emirimu gya constituency gyo gigenda mu maaso kuba nyina tiimu oba organizing team etambuza emirimu gya constituency nalonda committee etambuza ebintu bina ambulance mugiraba etambula nga tugenda rescuinga abantu baffe abamu abalina obuzibu abamu mu kiseera kino ekya pandemic covid ng'abantu baffe bafa emisana tuku bafa ekifamukoko teryayamba muntu afa nga alemeddwa nakutuuka mu ddwaliro yona naterekawo ambulance eyo etambula 24/7 tetuna gwe tukyajinga yadde amafuta tetuna gwe tukyajinga yadde ekintu n'ekimu abantu batwalira bwerere mu malwaliro ate omuntu nemulindayo mu ngeri emu because nabyogerako mu nnaku zange 10 ezigenda osooka nga maze okubeera nga nfuuka MP nti ngenda gula ambulance ate ambulance gye naguze size zina ambulance eza bulijjo eno gitwalanga mu moving hospital ti omuntu bagenda mutuusa mu ddwaliro nga waliwo first aid gyasoose okubeera nga afuna mu ngeri emu oba mu ngeri endala olwekyo eno yo ogitwalanga moving hospital mu ngeri emu oba endala kyovalaba ambulance eyo erimu buli kintu kyonna kye wandisuubidde kiri mu ambulance eziri ku mutendera ogw'ensi yonna bagenda bakolako ina basobola okuteekako oxygen okumala olunaku lulamba nga oli ku oxygen mu ambulance eyo twataddemu dokita omukugu asobola okugenda nga akujjanjaba paka bakutuusa mu ddwaliro because mula abantu baffe bangi bafuna obuzibu naye nga first aid yebuze n'afa kyovola ba ambulance eyo nataddemu abasawo abakugu nataddemu abasawo babiri ba NUP balina mwoyo gwa ggwanga omanyi lwaki ako nakateekamu abantu bangase lwaki wagee nti abasawo boyagala ba NUP munango omuntu wa NUP alina kye bayita spirit of nationalism tanza la muntu ng'afa n'atamuyamba lwekyo bannansi be nataddemu ba mwoyo gwa ggwanga balina omutima ogwagala ensi yaabwe nolwekyo bagenda bakujjanja paka lwe bakutuusa mu ddwaliro nolwekyo ebintu bye nasuubiza bannakawempe ntandise ate saakomyeko nenga nyina okukola kye bayita Kawempe North Hospital eddwaliro eryaffe erya Kawempe North nga lijjanjaba abantu baffe bonna si bannakawempe bokka naye ndio bagenda diyita Kawempe North Hospital naye nga lijjanjaba bonna ow'embaale tekigana kujja mu Kawempe North Hospital Waluwa tekigana kujja mu Kawempe North Hospital lwaki nkoze kino olw'ensonga nti abantu bamanyi nga MP ow'ensi yonna era lwe nalayira ndooza mwalengera abantu bakuba endulu waliyonza okugamba nti oba waliwo ttiimu y'omupiira eteebye oba Arsenal eteebye oba Man U because abantu banyinamu expectations nyingi ensonga lwaki eddwaliro eryo netume Kawempe North Hospital naye nga mu kujjanjaba terigenda kusosola muntu yenna ate mu kujjanjaba terigenda kutunulira kkala ti oba ono wa yero oba kibonna omuntu alwadde yenna tugenda kumujjanjaba tugenda diteekamu buli kintu kyonna kyowandisuubidde ekyomulembe kubanga kyetunoonya twagala tulaga abantu bano Uganda empya bulijjo gye twogerako eriki Uganda empya gye twogerako nga Segirinya MP eriki twagala tulaga ababaka ababaddeyo nti bino bye byandikoleddwa bye mutakoze kyobola buli mubaka wa NUP yenna waali akoze ebintu nga byanjawulo nnyo era bye tugenda okukola ekyo eddwaliro ligenda kubambula kintu kyonna ng'omulwadde bw'atuuka wali afiibwako basooka ne bamwaniriza ne bamuwa akatogo omulwadde namugamba nti njali kuluma n'afuuka n'afuna ekyokulya omulwadde n'aweebwa caayi w'amata agenda kubaawo ne caayi omukalu wagenda kubaawo obujjanjabi kuganga bwogera mu ddwaliro yanirizibwa waliwo akukebera ebigere alabe binomo waliwo akebera enjala waliwo akebera amaaso waliwo akebera kwegamba omulwadde okufiibwako eyo yokka yeweebwa omulwadde ngazze naye yokka preparing mind n'amanya nti mbutuufu ngenze kujjanjabibwa olwekyo eddwaliro lyaffe ligenda kubeera lyanjawulo nnyo ate ku malwaliro amalala ensonga lwaki bino nabisuubiza era mu ngeri emu bendera ntandise obikola naguze boda ekyo nakyo nakisuubiza boda ambulances nti waliwo ewantu wamu nga emmotoka tesobola kuyitawo nga we walaba muganda waffe
Katumba Wamala yafuna obuzibu boda yamutaasa kati nze nange nagambye kantandikawo kye bayita Kawempe North boda ambulances nalese ezo 10 olwokuba nti obusobozi bukyali butini naleseyo 10 ziyambako zigenda zinoonya abalwadde abafunye ebizibu kugamba mu misoso gyeyo emmotoka gyetasobola tuuka zibenga zibayamba kate era bwe nafunye eza ambulance za boda ate neŋŋamba buli Kawempe buli stage nagisuubiza boda emwemu era boda ezo ze nasuubiza buli stage emwemu nazo tugenze tuzigaba ku ma stages agenjawulo kye tunoonya ki ti boda eyo tugiwa stage emu boda eyamba buli lunaku omuntu omwomu kubakola ku stage lero bwe yambola enkyane yamboli ate buli abali ku stage buli omuntu muwaka box ke bayita segi box ti sente zivaamu oziteka mwaka ka box amagoba ago gwe gokoze lero n'enkyane luli at the end of the month bikula ka box akola be kirimu kigatte mu capital wo oba nawe kikuyambe okubeera nga weekulakulanya n'olwekyo nze kye nagambye sijja kukwata sente kuziba abantu wabula kambateerewo nkulakulana because omuntu okwata omutwalo n'ogumu agenda gulya gugwewo naye omuntu muteerewo ekintu ekisobola okubeera nga kimuyamba n'enkyana luli kuganze kye nakoze natandise bantu genda nga mbawa ddobo ngena nsuula amalobo ba Honourable Kyagulanyi yakwata eddobo ery'obwemu pinalimpa ye tiketi ene y'amaanyi g'abantu kanange kye nakoze eddobo lino nalyozesezaamu kati ngina nsuula amalobo mu myaka ebiri mu Kawempe North mugenda kulanga buli muntu abantu batansedde okunkubira Segirinya enju eyo mu Kawempe North sobola zifuna enju zaafuuse za bbeeyi olw'ensonga buli muntu yenna ali byali ayagala kusengukira mu Kawempe bantu batanse kati okusenguka basengukira emulaba ennyumba eyo mu constituency endala enkalu mumanye nti baddukidde eno mu Kawempe North kubanga eno kati we wali akalembereza abantu bonna batanse okuddukira ero era balandira odi wedda bankubira nga Segirinya kyotukoze tetukimanyi nakimanya enju kati eno zifuuse za bbula enju zifuuse za bbeeyi olw'ensonga buli muntu yenna ayagala kubeera mu constituency eyo olw'ensonga olina kye bayita spirit of nationalism olina omwoyo gw'eggwanga naye ebitanda ebyo byo njagadde mbigule mangu kuba kati biri ku black market bayinza okudduka ne babingulako amangu ate nze njagala mbeera ekyokulabirako eri abalala n'olwekyo renovation y'eddwaliro egenda mu maaso era ngenda bayitanga tuliggulawo n'ekirala nkya processinga mpapula ez'eddwaliro kuba tosobola diggulawo nga tolina mpapula zaalyo basajja mubamanyi abo basobola okujja ne beesossa balabe nga eddwaliro lyaffe balikola ki balitaataaganya n'olwekyo eddwaliro already renovation egenda mu maaso ate era tugenda kuwona abantu emirimu mu ddwaliro eryo naye eddwaliro lyaffe emirimu tunaba tugigaba tulina bye tugenda okusinziirako sagala kuleeta muntu agenda kukola mu ddwaliro lyaffe nga munyampi abo baba nyampi ngenda kubeewala muntu tugenda kuteekawo obukwakulizo olina okuba ng'oli qualified doctor oba qualified nurse ekirala olina okubeera ng'oli wa NUP nga walonda Kyagulanyi with proof olina okujja n'okitulaga ti gwe nalonda njina byenja okukubuuza yali ku ballot namba meka tulina bye tugenda okukubuuza nga tuvudde ku qualifications nti already oli qualified ne waliwo ebigenda okukubuuzibwa walonda Kyagulanyi ti yali ku ballot namba meka kati ebibuuzo ninga bibabiddeko naye waliwo ebintu bimu bitugenda okubeera nga tusinzirako okuwa abantu abagenda okukola mu Kawempe North Hospital emirimu because twagala okwewala abantu abanyampi abajja okujja bagana okujjanjaba abantu baffe babattebuse oluusi bagambe nti eddwaliro lya Segirinya abantu tebawona naye njagala eddwaliro lyaffe ng'omuntu bwajjayo avaamu ng'awonye era ng'avaamu asamba ODA yasaturatinga nti sigenda kulayira kituufu yatambula neewaliriza bwewaliriza okujja kubanga mu parliament bateekawo enteekateeka ne bagamba nti banne buli omu oba osobola kujjira ku muggo oba mu kugulu kwakutuseeko bakuteeke mu kagaali akalala ojjire mu kalala naye olayire kuba twalinayo okulonda speaker ne deputy speaker kati nga nnyina okulayira mu mbeera yonna oba nfa oba ki era ne neewaliriza n'enzijja tekyategeeza nti yadde najja nti ndi mu mbeera nnungi wabula siri mu mbeera nnungi era nkyagenda for further medication naye mulaba soogera ebbanga lyonna nti amaanyi gakyali matini Segirinya mwe gumumanyi owedda si ye Segirinya ono ayogera ono mulala wabula olwakuba nti ebikolwa byange bino sigala nga bitambula ensonga lwaki mulengera emirimu gya constituency negitudde kubanga nyina tiimu etambuza emirimu gya constituency obulungi olwokuba nti obulamu nalaba nga bugenda olwo lwotuuka mu mbeera nolaba nga obulamu bugenda bwonziza mu story eyo n'amasiga gasobola okumpitamu kubanga nze abasawo ba Nairobi Hospital simanyi bwe nyinza kubeebaza okubeera nga bankanika ne bantuusa ku kino nyina we natuuka nendaba nga obulamu bugenda n'eddaame nendikola nendikwasa omudokita wange yali yankolako Dr. Kenneth mu Nairobi Hospital nemugamba nti bwe maafudde eddaame eryo lyojja okuwa abafamire yange kweganga ndaba obulamu bugenda kyovala amaziga gajja nenkaaba saakaaba nti kine nakaaba olw'obulumi bwe nalirinda ku mutima gwange n'olwekyo abankola kino kye bankola sibamanyi naye ekyankabyanga ngamba nti bw'obanga wakinkola lwa kifo
Katonda akusasule kati simanyi yakinkola lwaki yakinkola lwaki nolwekyo najja lwambeera nti waliwo embeera yateekebwawo nti Segirinya jangu olayire kubanga waliwo okulonda kyekyandeeta naye nga sinatereera n'omulundi n'ogumu. Ekisookera ddala Segirinya bwe mbadde road councillor mbadde nsevinga nagulawo savings account eri specific ng'ovudde ku y'omusaala era nga ssente ezo bazikuwa luvannyuma lwa myaka 5 zogenza osavinga obwa road councillor ze nagenda nsavinga kati ekisanja bwe kyaweddeeko kuba twakkanya ne bali benagulawo account sente mujja zimpanga ekisanja kiweddeko ekisanja bwe kyaweddeeko ne bangamba nti akantu ko Segirinya osobola okujja n'okanona era akantu katono nnyo naye lwakuba nti enkozesa yako nze mmanyi ojja okukakozesa olwekyo ke kasente kendi mukozesa tebanna batuwa musaala gwa member wa parliament tebanna batuwa sente naye ka saving aka akatono kendi mukozesa ne kubuno bwe MP era naguddewo era nga bwe nagulawo ku bwa road councillor nyina we saving akatono kalina we kalaga nti era emyaka 5 bwe ginaggwako nga twakalayira bwe tumugera kulanga ate nkola ebintu byanjawulo kino nakiteekateeka nti bwe ndi wangula akalulu ekisanja kyange nga kiweddeko eky'emyaka 5 eky'obwa road councillor nyina ebimu byenja okukola era byo byemulaba bigenda maaso sijja kuzoogera olw'embeera eriwo ti olinga agaa nti oyagala abasajja bannumba abatemu ne gavumenti eno eyinza ogaa nti Segirinya sente zezo ne bazisiba sente bwange bayinza okubusiba obwekinako sijja kwogera muwendo kubanga abanwanyisa tolowooza nti balwanyisa nze nga muntu naye balwanyisa n'obutonotono obuntu bwentegese katolaba olwairo nyinawo obuyumba bwange akayumba kange kembeeramu kensulamu siragaayo nnyo bantu kuba manyi gavumenti enjoyo bwegiraba gyensulamu jja kujjeegamba nti awo tewagulawo mbutuufu wagulawo mbukyamu baleeteyo n'omusajja ng'alumiriza nti ettaka lirye kati ebintu ebimu tukukusa bikukuse bwe tuti mu Uganda we twatuuka ebintu okukusa bikukuse olwekyo yembeera eyo sente sijja zoogera olw'embeera egenda mu maaso ojja kulanga bwe bazimanya omuwendo bajja genda mu akawunti batandika okutiginya ayinako mmeka ne banka mwendi nayo sijja kujoogera olw'embeera nga eri mu ggwanga lyaffe bwe mugiraba olwaleero buli kintu kyonna kati mu Uganda kyafuuse kizibu ddala tekinawe kijja kunsuulira nnyo kubanga ebigambo bye bibadde byakendeera naye nga ebikolwa bigenda mu maaso naye Segirinya wentererera ate mugenda kwewuunya nnyo nyina okugatta ebigambo bino byonna byenfiiriddwa kubanga bingi nnyo byesoogeddeeko ebigenze binnuma era byonna nja bigatta mbyogerera olunaku lumu kwolwo tujja siba twogera bwogezi kuba nyina obulumi bw'okuba nti omumwa guno guba mulinga gummanja nti waye nga toyogera naye ng'ate nfa kati omumwa ne mayindi byawukana mayindi eŋŋamba nti sooka obumuloterere omumwa gonga guŋŋamba baako kyoyogera kati nempunzika nga sina kyenjogedde naye mbabuulira bwentererera bwe nti mwenna mugenda kutya nyina okutematema ensonga zonna nyina obbabuulira ebintu byonna nyina obbanyumiza ku Kitalya prison nze Segirinya gomala banasiika Kyapati ekitalya okusiika Kyapati kwe kuba engalo ku ttaka booti nasiika Kyapati Segirinya ebiku byansenkenye ekitalya enkukunyi zanfenkenye ekitalya nze mbabuulira mazima oba ebikubo byange baleetanga bireete kuba n'abasibe bangamba nti ebikubo byo nga byanjawulo Segirinya enkukunyi zino zo nga zanjawulo nnyo nja banyumiza sitole y'ekitalya mwenna mujja kutya mu manyi embeera gye nayitangamu nensiika Kyapati engalo zino zonna zakateera zaali ziweddeko egundi ziweddeko ennyama ngansi ne bakusiisa Kyapati ku makya ng'ofuna ku makya embooko ku mutuntu n'ofuna embooko breakfast ng'ofuna embooko ku breakfast n'ofuna ku lunch embooko n'ofuna ne ku supper embooko